house of fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Yes, of course, tukwaniriza nnyo wano mu Uganda ku Kamoli. Olunaku olwaleero tukozeemu ku exchange. Twasomanga reciprocal. Ng'okyusaamuko. Kakati nze driver wo owa Sheno njagadde okugezezaako ku hosting abilities zange. Olunaku olwaleero. Host waffe wa bulijjo bamuyita Jimso. Maksudi Junior Elia Maksudi yalijja ku Mugenzi Radio yali Maksudi yennyini Maksudi simanyi kye kitegeeza nnyo yajja kubanga atubuulira abamusajja mugagga nnyo waliwo omugagga gwe twegomba naye nze buterevu nnyo nze Lukyamuzi Jonathan Anthony wendi bulijjo kyonna kyoyagala kyonteekako ennyo ntera nnyo okuwangalirawo ku metro nga njogera ku bintu bya sports naye bino ebya entertainment abamanyi ennyo bamanyi nti mbimanyi so buli kimu kumpi naye omanyi ebintu byenjagala ennyo mulamu kumpi oyinza okubinnyonnyola mu kigambo kimu buli kimu nze buli kyoyogera nkinyumirwa buli kyoyogera nkinyumirwa kiki kyobadde oyagala okwogera naye anyways tulina omukyala bamuyita Sheila Bwanika gwe tuli naye bulungi nnyo ayagala nnyo liri erinnya erya si Sheila oyinza okumugattako omulala naye kakati ono yeye Sheila Bwanika gwe tugenda okubanga tutambula naye leero olunaku olwaleero saagala nnyo kubakkiriza ate mubabuuza buli kaseera naye tekiganda kulamusa ku muntu waffe abeera nga buli kaseera abatwe tuli ku mikutu gyaffe Sheila kulwa Sheila oŋŋonzagonza naye simanyi nange naye anyways buuza kuba tulaba banaye mwenna abatulaba mwebale nnyo kubanga mutweyungako banaye nga temuvaako mwebalire ddala tusiima nnyo amanya neddoboozi Sheila Bwanika aka Sheila Powers amanyi nawe ogalaba kiobadde otya nze amaanyi buli wempulira Powers nina byendaba amaanyi nina wengalabira naye bannakama ansaasire Maksudi mugamuti abatulaba ku mukutu gwaffe muganza okumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanyi eddoboozi bamutantam Jimso ne musanyufu okujja wano okuwaako ebirowoozo byange omukulu jona yantutemu ebiseera ebisinga mbadde mutwalamu naye ngambye nti waliwo leero kankutwale jenjagala ntuuke nange oba oliawo obeko anyways abantu baffe betulina leero mubategedde bulungi nnyo ono Outer Baba TV ono Outer Metro FM naye akola ebintu bingi nnyo omuli ne PR wa Palaso bulungi nnyo so abayimbi abaagala PR by the way kano sikalango sichi njagala mukitegeere obviously PR tosobola kujja omuyimbi obanga oyagala PR team egenda okugira public relations engeri ekifaananyi kyo kye kiyinza okukwataganamu n'abawagizi oba ne brand yo wobanga oyagala PR oyo asaanidde okubaayo mu bantu omanyi waliwo omutindo PR goyinza okulowooza nti akolera naye ate waliwo PR
alina okuba nga kolera kakati Maksud Junior ebyo abikolako obulungi nnyo so osobola omutuukirira kasita omuntu ajja nga alina ssente ng'olina so omuyimbi yenna oba omuntu yenna for example nsaagala nnyo okukomawola nze eya PR mbikola sandiyagadde enkoko okugyeriira nzeka so njagadde baganda bange basobole okuba nga beeyanjula bulungi nnyo naye omulama gwa leero bannange ekikulu kyabyo kiri nti wabaddewo beef egenda mu maaso wakati wa Roger manager manager wa Spice Diana yamanagingako Ziza Bafana kitegeera namanagingako Opa Fambo ne Mosh Mavoko eyo duo eyo era duo eyo oba wagiwulirako ku nnyimba zaabwe bayagala okupamu ku iya Moze ne Ziza Bafana kakati kuba ye manager Roger musajja wa bongo ayiya yalowooza nti bw'aba afiiriddwa Bafana asobola okuteekawo duo evuganya Bafana radio and Weasel naye ng'eri mu kifaananyi ekya Bafana ne yiya Moze kuba wabaawo duo yali evuganyizaako ku ba Weasel ne radio yali eyo duo ya Bafana ne yiya Moze naye emmabegakaawo oba nakati waliwo embiranye Gravity waba ku radio emu eya Galaxy FM ennaku zino nabo bakolako YouTube channel yaabwe eya Galaxy TV nga bayogeraawo ku EP ya Spice Diana expanded play eya Bafana ebiseera bisinga EP eba version eya album etawera nti ebiseera bisinga ogattagatta ennyimba awo not intentionally intentionally in fact nze mu advice yange y'abayimbi wane Uganda EP eri viable nnyo okusinga album wa EP eba nnyimpiko ate n'ekirala oba oyagala kugezesaako abantu bananzikiriza obuyimba bubanga 6-7 ebiseera bisinga obuba ku EP kati waliwo abamu abeerimbalimba n'areleasinga album nga tekuliiko nnyo ne album ebiseera bisinga olina okuba nga oconcentratinze ne Spice Diana abadde ali mu ekyo ekifaananyi ekyokuba nga oreleasinze EP yo Katikkiro abaddewo Shiba Kama Queen yalinga ekifaananyi ekiri mu bantu bawagizi nti beewalana nga Shiba azze ku concert yo omuntu yenna Eddie Kenzo Big Size Bebe Cool Halima Namakula kwegamba ngoma nnene Juliana Kanyomozi ogomanyi Juliana yagana n'ekivulu kya gundi kya Shakasali mpulira kyeyali ategesaawo ku Serena mu Gardens n'agaana naye azze ku kivulu kya Spice ekya EP kwegamba nga kiraga nti Spice ayina kumpi support y'abayimbi bonna industry yonna kuba mu kifaananyi Irene Namatovu baani bonna bali ku show naye mu kaseera ako kennyini Gravity Omutujju mweyaviirayo n'agamba nti abo Baroja mubalaba ebintu bye bakola golowooza yayisa Shiba ng'alina kyamwagaliza olowooza yayisa abo ng'alina kyabagaliza yeye muntu akuleeta mu kintu nga yagenda okifunamu so siggwe kukifunamu ng'olwategeeza ki Gravity Omutujju nga alaga nti Roger ne Spice okusingira ddala Roger kuba gwe yeesigamako nnyo nti balina emitima emibi tebaagaliza Gravity era navaayo mu ngeri nnambulukufu engeri ennambulukufu gye nawuliddeko yakubanga agamba nti asobola okukulemesa n'ennyimba z'okukubibwa ewantu naye nga mubadde naye n'ezimu ku mboozi Gravity ze yayogedde yagambye
nti babeeranga ne Roger nga bageya abantu abasinga obungi naye Roger nga wadda mu public oba mu kamera ng'akugamba nti sirabanga abantu basinga bano okitegeera so mu bumpimpi Gravity alina obuzibu ne Roger n'omuyimbi gwatwala Spice mu ngeri emu oba endala naye ate akayimba Gravity yalabikira mu zividiyo Gravity ng'omuggyeko Ziza Buffalo yali omu ku baklayant ba Roger oba babbosi ba Roger yavuddeyo n'agamba nti bino Gravity byayogera inze mbakubyogera mwandigambye ennimba nga kiraga nti Ziza Buffalo agamba Gravity byayogera ku Roger nti wambwa tayagaliza omuntu asobola okukola kyonna okuleka yafunemu oba n'omuyimbi we naye nga gwe tofunyeemu ye Roger. Ziza Buffalo n'abiwagira simanyi kiki gwe kyoyinza kubanga owakundowoozayo ku mbeera eriwo mu music industry naddala ku mbeera ebaddewo yonna Gravity asojja Roger asojja Spice simanyi ngeri ki gyoyinza kiragiramu naddala nga Gravity alinayo concert mu October concert ekyabulako emyezi toyinza kugamba nti abala kivulu naye gweoyinza otuwendowoozayo ku kiki kyoyinza okuba nga olowooza ku mbeera eyo eriwo Ziza Buffalo Roger yamumanagingako kuba toyinza kugamba muntu amanyi Roger kusinga Ziza Buffalo era Ziza Buffalo bw'avaayo n'ayogera ku Roger owuliriza n'okutunga ku ggule bwe kuti amatu maggule okitegeera kakati tuwe endowoozayo nze okusooka kale Maksudi soko tuwe kyenyinza okuba nti nakyo kituwe omanyikiweweeta abantu njagala mumanye nti Gravity bwe yavaayo nakola statement eyasooka abayimbi abasinga abasukka 10 oba 10 balikoze statement bwetyo naye lwakuba abatiitiizi nti batya okugjayo enjala oba ekifaananyi bagambe nti because otunulira Spice yepaintinga bulungi mu bantu yepackaging mu bantu like otunulira Spice wa charity so abantu batya okugjayo ebintu bye baaliggyeyo nga bwe birina okuba nti bivaayo naye nga waliwo ensonga suubira tosobola kubeera mulungi ebyo byonna n'obikola ku lwa bulungi nze ne complaints waliwo omuyimbi omwe yaŋŋamba nti waliwo omuyimbi omu ku abo oba manager w'abo abantu ng'agenda mu maaso n'okuba nti oli bw'atuuka bakuyoola ebigere bakutwala mu masabo ne bakuggyako amaanyi nga biri ku sayidi eyo era nga biva ku sayidi ki abayimbi sayidi ya yenerwanisa ba Roger ne Spice waliwo abayimbi abamu bagamba nti Roger ne Spice benyigira nnyo mu bintu by'amalogo nti bakuyita awo ewuwo nga bakulaga nti bakwagala kumbe bazze kujja mukumanyinga Maksudi Junior oli Maksudi Senior kiyali asinga okumanya kubawo kigambo nga bwekere ezo nte tuweereza abantu kakati njagala oŋŋambe nti bano abayimbi be bano nedda ssebo kuba bo abagamba nti bambwa kati olaba Ziza Buffalo ke yakoze n'avaayo n'agamba nti bakubanga nze abyogera mwandigambye ennimba nga kyagezaako okulaga nti neegasse ku Gravity ku byayogera era tenkugamba nti bangi abasobola okuva abaali agadde okuvaayo naye nga tebasobola because bano abantu balina ekifaananyi kyebakola kyebasiiga naye tukize tugaane Roger n'omuyimbi wo balina okutandika okwetereeza mu ngeri ey'enjawulo nti olwaleero tosobola kwefuula malayika ng'olimuso omuntu ayinza okugamba nti
Spice is doing well. Yes, very very well. Ungeri public jemulabayo, jemulabamu. Toyinza kuvaayo. No gamba nti Spice wambwa. For example, ku EPA ng'agireleasinga. Nti n'ekintu ekyasinga okubuutikira sina EPA. Kwegamba omuntu ajja kugamba nti ekiraga nti Spice akwatagana nnyo n'abantu. Jaina Alima Namakula, Juliana Kanyomozi, Joanita Kawalya, Irene Namatovu, Geoffrey Rutaya, Bebe Cool, Big Size Bebe Cool. No, sokoleke nkulaga ekifaananyi kino. Eddie Kenzo, okitegeera kakati ng'omuntu ajja kulaga nti Spice akwatagana n'omuntu ono n'oli. Ne Gravity muzimu ku messages nawulidde ng'agamba nti abakuba nga talina bivulu ne kennyini yandiyitidde okuba yanyumirwa muziki. Kakati ekifaananyi ekyaziza Bafana Dancehall King ndagala kujjaawo oba gundi ali very talented. Ebizibu bye ndowooza twabyogerako ebimutawaanya naye ndowooza ffenna tukkiriza nti ali very talented. Kati Bafana bw'avaayo n'ayogera Gravity n'ayogera ndabanga ababanga abakontana n'abantu abawagizi kye balaba kuba omuntu walaba gundi Big Size Bebe Cool Kenzo Irene Namatovu bakuŋŋaanye ku gundi Katikkiro nga bali ku pate nga Spice yabakuŋŋaanyiza n'abanga abaleese okwegatta ogamba otya nti Spice mubi tayagaliza kwegatta. Ensonga abayimbi baffe abayimbi b'e Uganda basiru kyova olaba tebamanyi kyebayita music business nga bwetambula nkiddamu. Abayimbi b'e Uganda basiru kyova olaba tebamanyi kyebayita music business. Okujja si kyekikulu kuba abajja but they added nothing ku kuseeringa kwa EP y'omwana. In fact balina n'ekikyamu nti tosobola nga gwe Shiba tosobola kujja ku EP ya Spice launch ng'omanyi business nga bwetambula. Kyobola aba Jeff yavayo n'abagamba n'agamba nti Shiba answazizza nnyo nti Spice fan waffe atulabiranga eri ojja otya. Abo bonna abantu Jeff yagamba sebo oyo Spice fan waffe Spice yatulabiranga eri nga tutya katumwesembero otya yoyo omuntu abakibaita music business sokoleke ngambe kano Jeff ayina we yalabiranga Spice naye ffenna tukkiriza nti Spice ku ddala lyaliko bw'ogamba top female musicians omumentioninga Mutuluba lyerimu ne Shiba ani asingako munne eba debate ndala naye Jeff ekyasobola okyogera mu ngeri ey'okubanga yali ayagala nnyo nti njagala nnyo Shiba sani mwagaliza kubanga yegatta ne Spice wachi wateeka ku level yemu ngezako kugamba muleka tubulire Jeff tayagala dozi ayitayagaliza abantu bano babiri kubeera nga bakwata kati we bakwatagana ne bakola ki they have made news buli muntu ali kwogera ku Diana na Shiba kubeera nga they are now together bajja bibe mbagasa ne bafanzi baabwe buli embabega mufani wa Shiba tayagala wa Spice wa Spice nga kwegamba kabanango omanyi kamba bulire ne mu Nigeria ensi ekyasinze okuba nti eridinga mu music industry abayimbi Wizkid tasobola kwagala Davido naye ni right Vanessa kama twaja kusobola okukola ki abo okujja mugundi mu competition wise yes but ojja kuba balaba mu bbala nga beekutteko kafa bagende mu maaso olwaleero Spice okuleeta abantu bonna be yaleeta tekikulaga nti oba oliawo abantu bamwagala nnyo naye abantu bagenda bakoowa embeera egenda maaso n'okwogerako abantu bati abantu bagala sympathy otegedde ate oli bannange omuntu wavaayo nagamba nti gundi oyo mubi otegedde aba n'ensonga lwaki akyogedde tetwagala kuyisa mu Gravity ne Bafana
Jimuso tuli mu nsi ey'omuntu asobola okujja okugamba nti gundi oyo mubi naye ng'anoonya ggulire. Nange kye mugamba byonna bisoboka naye tutunuulire tuli mu nsi eya showbiz nti omuntu ajja kwagala okukulabisa kuba abantu betukoppa Abamerica for example ojja kulaba nga Rihanna newankubadde yandiyagadde okushininga okusinga Beyonce mukyala wa Jay-Z naye nga Jay-Z yamupromotinga tasobola kujja kwogera kintu kitajja mu mbeera eyo nti olw'okuba ayagala katale. Naye wano effe Uganda tulinawo abayimbi ng'ajja kusobola okwogera ekintu olw'okuba kisobola omuyisaawo awo mudda ajja kugambe Buladi okimanyi mbadde neenoonya okimanyi kankweko ekizambo Spice Diana Palaso yasembeza Spice ne Roger agenda okusayininga Spice okusayininga ne Palaso bayakaveewa Bafana Palaso n'amuyita okitegedde nagamba naye Roger twalikoze kagatteko Palaso teyayina ndongo yali ajjidde ku maaso nti Palaso wajja ku maaso abantu nga balina omusuubiramu no kyengezaako okugamba ono abadde agamba nti yali kushiba sebo brand yangu ogiteeka ku ttaka madde njogera nti Palaso yayita Shiba bana ababiri tubeera nga tukola emirimu gyaffe bannange yayita Roger okwola bayira Roger n'akkiriza okukola ne Palaso Roger n'amugamba nti twalikoze bulungi nga tuli naani ne Diana n'abeerawo ne tukola ssente kati later on wayita eddakiika ntono weeks ng'ezo Spice n'akuba Palaso ekikono era najja gwe baleese yamukuba n'amugyako ne manager ekyo kikubulira lume bya ddala nga ne mu kamera n'amugyako n'atandika mpolampola Roger n'akola ki naye nga Palaso tajja era baatuuka ekiseera nga Spice ne Palaso tebakwatagana osobola okumpa naye gwe okimanyi nti Jimuso ebintu ng'omukazi mwali bizibu nnyo omanyi buli muntu enkwatagana gyakwataganamu n'omukazi yanjawulo kakati Palaso asobola okukwatagana ne Spice mu ngeri endala Spice ate n'alaba ng'ono ate yasinze naye nga mwenna omukazi kuba ffe abasajja twatondebwa nga tulina kululuukanira bakazi tekyali bweki nkubuulira ati mwe Jimuso mwe kyemutaagala kuwulira imbeera y'amazima kyengezako okukugamba nti abantu abo buli wekitoddamu ekitoola ekikazi buli muntu okumanya sayidi kati kankubulire olina okumanya ekyo Palaso tasobola avaayo nakyogera nti Spice yankuba ekikono ku mutwe nakoze Jimuso muganda wa tali nego okimanyi kyekugamba kyengezako okubuuza Jimuso era okumulaga atulambulule nti olaba Jimuso nti muganda wange naye tusobola okukeera nga gwa tukyankalanyiza kakati kyengezako okubuuza Jimuso kyengezako okubuuza Jimuso nti tekiriimu kintu kya nti
mulimu sikaati. The thing was, it was a business issue. Sikaati okugamba bano basirike. Sikaati eri bweti. Nti olwaleero oli bwakuyita mu business aba akuyise muze mukole ki mukole era nga alina ne standards zaataddewo. Olwaleero bwe nkuyita nti boosi wange yenze jangu tugire bwetu ate gwe n'otuuketya n'okubayo ekikono. Abantu abo spice ate be bangi abantu beriddemu bannange enkwe balyamu bannaabwe enkwe kati oli bwavaayo nayogerako nga bagamba nze nsubira gravity ne bafuna balina point bagirina tetutaagala tuwasate tukibusa maaso mulawo baagala kukola mawulire bayinza okwagala okukola amawulire point yo n'osirikira gy'oli naye wavuddeyo nga naawe oyagala kukola amawulire ebivulu bituuse oyagala ndooza naawe ofune ku bantu abayitirivu nga spice be yafunye naye mulekeraawo okwogerera bannammwe ebivulu byammwe mubireke so mu bumpimpi kyemugamba nawe kola ekyo tujja kujja tufuneko kyemugamba nti si nsonga nti spice azimbye brand eno yonna yonna mu bantu nti era ng'abantu kuba nze mbeera mu bantu omanyi nze mu bulamu bwange nze mu bulamu bwange olaba newemba nkwagala shira newemba nkwagala mba njagala okuwulira opinioni z'abantu kugwe opinioni kakati bwe mpulira opinioni nga ennungi zaawutuweyinga embi nga nze nange ekirowoozo kyange nti ennungi zezo zezisaanidde mba mpagira nnyo ekyo naye okitegeera kakati kyova olaba nga ŋŋamba kyengezako okugamba nti ziza bafana gravity omutujju kwegamba mmwe nga ababiri mulowooza nti endowooza zaabwe mu bigambo nga 2-3 kuba twagala kuva wano mu bigambo nga 2-3 nti mulowooza nti gravity omutujju nja kusooka gravity omutujju ne ziza bafana kuba ziza bafana oli ayinza n'okugamba nti ayinamu akakuku akarojo mulekawo nga manager kitegeera nti agambe naki kakati no kyetugamba Sheila nti omuntu ali eri igwe mu ndaba ye ey'ebintu mu bigambo nga 3 bikyali atwala eki bano balina nnugu ku mwana olw'okuba nti agezezaako okwebrandinga ali ku top of the world Uganda nti naki nze nalabanga spice actual achievement ye njibalira ku mutabani wange 6 year achievement nalabanga spice abwe bakindi n'omukazi wattu akyasitwagolinga lwaki waaba atuuse ku ddaala lino abantu muvayo ne mumusongamu enjala omwana mumuleke nammwe mukole ebyammwe okay Jimso Chichi okusookera ddala kuba tulaba Gravity ye mulugunya and Gravity has been someone that has been close to Roger for some time okusookera ddala nga Roger akyali ne Ziza Bafuna okitegeera kuba omuntu ya introducinga Roger mu music industry twagale tugaane oba yayinayo abayimbi abalala oba naki nze namulabira ku Bafana okitegeera era n'amuteeka ku level nze gye nalowooza nti Bafana wamuvaako bw'ati kwe kwali okugwa kwaki kwaziza Bafana kuba nalaba Roger ng'omuntu kuba nasemba mulaba ku metro nga bamukyazizza nga Roger bw'abeera eno n'awulira Bafana by'ayogera awulira n'agenda n'amugamba awo otandise okukyama yogera kino naki kakati okitegeera nga yali amukutte nga projekiti kyendowooza nti ba artist abasinga balina kukwatibwa nga project kuba artist abasinga twagale tugaane Jimuso ba artist abasinga tebalina akiri
akiri mingi takola ki naye takola nga we twandigambye naye kyenkugamba mbadde nkoona nnyo mbadde nkoona ku Jimuso naye lwakubeera wempisa bwe nti amasanyaze nga wulira gakuba naye Jimuso kyenkugamba kyenkugamba nti bafana gravity nga bayina picture bwetyo ku Roger gwe tulabanga successful manager mu linnya erya Spice artist gwa handling bwebabanga bayina ebyo nze ndabanga ebitalina makulu ekisinga obukulu njagala abantu bamanye nti oli bwakugamba si lwakuba nti abatakwagala abakwagala jasinga olina kukyusaamu abayimbi bangi abakomplaininga kweyo ensonga yennyini eyo tojja kwesanga nti Roger ageya banne otegedde abeera nayo nakulaga nti oli waddala ebyo byaddala ate Roger obuzibu bwakola kasa yagambye nti kirabika ekimuluma Roger akolagana nababadde bageyanga nga bakuba emisumari Roger obuzibu bwalina nti naye mukugeya akuteeka ku WhatsApp nga kusa voice note forwarding ebintu ebyo naye Roger abatamanyi and sometime omuntu waliwo ebintu bingi nze besobola kugera mu kamera ng'oliawo byemmanyi basobola byogera naye nze ng'amaliriza byagamba ensonga ziri bbiri Spice mugende tebalekerawo okuleekaana mukole ennyimba entuufu musigale ku nsonga nga bwe zina okutambula oba mwagala oba temwagala it's none of your business fe twagala music nange we ngamba ekirala mutuwe abantu bakugamba ngenda gamba gravity nti webale kubeera musajja ekimala kwogera ku bantu oba oliawo ensonga ze batya kubanga abantu abo babadde batya okwogera ku Roger ne Spice ng'abantu balowooza nti ba Spice abo bakatonda nga ba Spice ebyaddala ng'abantu Jimuso lekeraawo bakolebwa ebintu Jimuso sokolekerawo Jimuso kyenjagala okugamba nti tewali muntu yenna ate Roger na Spice temuyina what have they achieved okuddawo okubatya Jimuso leka kubawagira kyamaanyi tukimanyi nze njagala nnyo Spice era naye mugambe mukozi wa amaanyi bakole video ya Papa okumanya nga tuva wano Jimuso okubye nzikiriza mbuuze singa Roger ne Spice balungi bakola oluyimba ne Papa City yeetaaga obuyambisa wazino oluyimba lwa Papa City lulungi nnyo oli ku album oteri ku album lulungi okusinga n'ennyimba zibatadde ku album Papa City yawandiika luyimba kiku Papa City yawandiika luyimba kiku weziri sijja zoogera naye nze we nalabye Papa City bwe nti ku EP ekifaananyi kye nafunye nagambye Chameleone bamutaddeko wano naye talina bye yawandiika Chameleone yawandiika ateeka kubanga Papa City naye n'awandiika yawandiika oluyimba olwo nalabye Daddy Andre Nisendre biki netegeera ipi ngenda gibalaga ngenda kubalaga n'abawandiise Jimuso ngenda kukulaga gundi ipi layout oba omuntu oba mu media wano nga mugenda kukola program ayinza okugamba rundown y'ebintu bye mugenda okukola ki okukoonako naye ipi yaabwe nagirabye era nendaba nentunulamu awo nga Chameleone bamutaddemu mu bawandiisi Chameleone gwe emyaka gyaliko nze kankubulire bana abantu ku myaka gye baliko tebakyasobola kukola ki kuwandiika binyuma tebakyayiiya bintu binyuma mpulira bibyo era Chameleone womulaba nga ayiyiza oluyimba ojja kulaba nga addingana ekigambo n'akiddingana katulaba waba ne Kalifa aganaga ayinza omuwa ebigambo ebisinga 9 ku 10 nga Chameleone agenda biyimba
Nero abo baaganaga batya. So mu bumpipi bannange mwenna bali ku Uganda mu Kamoli tongera obakubiriza mu subscribing ekirala mu commenting bye twogera wano tebitegeeza nti bye bisinga amakulu buli mu aba awandowooza ye Sheila awandowooza ye Maksud Junior Oli no tekina tabu Kimuso naye gwe kkiriza nti bakumaze Kimuso Shira sibwe gusoso mulaba ne buli bwe mulaba yamanyi ekibaawo so banaye mwena bali ku Uganda mu Kamoli twebaziza nnyo abongero subscribinga ku Sheila Wanika mugende mu subscribing abali ku Uganda mu Kamoli abongero subscribing wakalaba Uganda mu Kamoli subscribe please comment like push these videos mwana gwe so kamalirize mu ngeri ebagamba papa mwebale kubanga mutwegattako bannange era bano wenyine tubasiibulidde bye bye mwebale